Kulisayo nnyo mukuumulako ekitundu kino ekyokusatu katukiteekemu ebyemizannyo mu budde buno katulage emipiira gy'amasaza engeri gye gitambuddemu olunaku olwaleero Ssingo tebigitambulidde bulungi oluvannyuma lw'okubanga Mawogola egikubye ggoolo 3 ku bwereere. Empaka z'amasaza ga Buganda leero zizzeemu okutojjera n'emipiira ebiri ng'ogusoose bana Mawogola bakakanye ku bawangula ekikopo kino mwaka gwa 2018 aba Ssingo ne babakuba ggoolo 3 ku bwereere. Kike kikumu abiri balese gwa mupanga ani atomera bakuleyinze babakuba ggoolo wada baba eno Mawogola Alex Mutebi bagenze ne bananagira mu kabaka bagado kiriyalinga omupiira kugoza Mawogola Alex Mutebi atebyeko ggoolo 2 ate nga Herbert Kibirango n'atiba ggoolo esigadde. Bagubye Mawogola agenda stretchinga babakuba yokobera sige wedde 2-0 onfunye banywekereza rockbomo 3-0 eno Mawogola baba agompira wakati wa Bululi ne Butambala kuwidde Butambala ekubye Bululi goals 2 ku 1. Aliyomu ya kapatu aliyomu Butambala okuvako mu nkambi emipiira gino gye gizannyibwa kufa Technical Center Njeru omutendesi wa ttiimu y'essaza lya Bulemeezi Simon Peter Mugerwa ssaako ne Uthman Wasswa maneja wa ttiimu y'essaza lya Ssingo bagobeddwa mu nkambi oluvannyuma lw'okuva mu nkambi n'ekintu ekikontana n'amateeka agassibwawo abategesi b'empaka zino okwewala okukwatibwa obulwadde bwa COVID-19. Bano baafulumye mu nkambi ate oluvannyuma ne bakomawo abategesi kye bagamba nti kiyinza okuleeta obulwadde bwa COVID-19 mu abo abazannyi abali mu nkambi. Empaka z'amasaza ga Buganda zaakuddamu okutojjera ku Lwokuna lwa Ssabbiiti eno ng'essaza lya Ssingo lizannya Bulemeezi ssaako ne Mawogola ng'ezannya essaza lya Bululi.